Mugamba mutya mumwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero nze nammwe mwabalina obuzibu bw'okuwunya olusu lwe bayita akavubuka. Omanyi akavubuka ko kaba kavubuka, olusu olwo lwa njawulo luba luwunya. Kati olusu olwo okuluwona nkwetedde eddagala eriyitibwa Kafumbe omusajja oyo gw'obuyooyo ayitibwa Kafumbe omusajja, bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Mulungi nnyo ku kizibu ekyo eky'okubeera ng'owunya olusu, omulaba bulungi nnyo. Kasita omufuna nkusaba ofune obukoola bw'oba olaba, bufune bulungi obukoola obwo obeera obufunye, buteeke mu bbaafu bulungi, oteekemu amazzi obuyengere mu bbaafu. Amazzi ago genda oganaabe, osobola okuganaaba omubiri gwonna, naye okusinga kirungi onaabe mu nkwawa kuba akavubuka akaswa ako kasinga kuva mu nkwawa omwo. Kati ebikoola ebyo birabe biyenge bulungi nnyo mu bbaafu. Omala obbiyenga otandika obbinaaba mpola mpola. Bw'onaaba okiddiŋŋana ng'okikola kigenda kuyamba okutereera, togenda kuddamu kuva mu kaswa ako akatali kalungi. Akaswa ako kalumba nnyo abaana abakula nga bavubuka awo, era mukimanyi nti omwana mubaamu nga bo nga ye afuna mbalabe, nga waba akula wano mu kavubuka ye n'afunamu embalabe n'atafuna kaswa ako, babeeramu nene mubaamu oli ye ng'afuna kasu nga kamusumbuwa. Kati n'olwekyo mu abaana abakula ng'ovubuka mutera okufuna obuzibu obwo bw'okufuna akaswa ako akatali kalungi. Kati funa eddagala eryo bamuyita Kafumbe omusajja, mufune bulungi nnyo, omuyengere mu bbaafu omunaabe, agenda kuba akuyamba bulungi nnyo. Olunaku osobola okunaaba emirundi 3 olunaku singa obeera olina obudde. Onaaba ku makya, mu ttuntu ne kawungeezi, kigenda kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala, singa obeera tosobodde kumunaaba bunaabi, osobola okufuna ebikoola ebyo singa obeera obifunye bulungi nnyo, bye bayita ebikoola byebyo, osobola omuyengera mu ngalo nga bw'olaba bwendi mu kikola, omuyengera mu ngalo bw'otyo. Kati womala omuyengera mu ngalo bulungi nnyo ng'olaba agonze, nga muse bulungi nnyo, kwata ebyo by'oyenze, ebyo by'olaba, tandika obbisiiga mu nkwawa, tandika obyeyisa mu nkwawa, kigenda kukuyamba bulungi nnyo, kigenda kukuyamba okubeera ng'ojjanjaba obuzibu obwo obw'okuwunya akavubuka. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Oyo Kafumbe naye akola bulungi nnyo ku nsonga eyo, ayitibwa Kafumbe. Mukozese ku nsonga eyo y'okujjanjaba kavubuka oba olusu olutali bulungi olutera okukwata abaana abavubuka. Obwo obulwadde bwa kavubuka tebukwata bantu bakulu abakuze, bubeera nnyo ku baana abavubuka, bwe kityo bwe kiri. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.